nga embeera ya movie duza tugipapidde nnyo naye nga embeera ya movie okusinziira ffe ng'abaatandika ekintu ki omu ku abo abaatandika nze ndabira ddala nti waliwo enjawulo waliwo embeera egenda mu maaso okusinga nga bwe twali tubadde newankubadde ebikyabulamu nabyo bikyabeera bingi naye era nga tulina we tutuuse ddala obuzibu tulina bungi nnyo bwe tusiŋŋaana naddala mu kushootinga ebintu bingi nnyo byetwetaaga ate ne gavumenti nayo eremeddwa kutuyamba waliwo ebifo bya gavumenti byetwetaaga okuba nga tusobola okukolamu emirimu gyaffe naye okukifuna tekibeera kya muzannyo nnyo osooka kwewuba nodda eno ne bakuza eno ne bakuza eno ogenda okwesanga ng'ovuddemu ng'ate ogenda okukola ekintu kiwali toyagala ate kyoyingiramu. Myaka 15 n'omusobyo nga Uganda abaana balina ebiteekerezo kati abasinga bagamba kireeta kuwa quality. Era oyogedde ekituufu myaka 15 naye nze njogera kati mu myaka ndowooza 20 gye mmaze mu industry waliwo abamu ebintu abatabitegeera bulungi ebintu bino ebya industry eno byetaaga kukwata na bwegendereza era na bugumiikiriza olw'ensonga twewaayo ate nga twewaayo olw'akatono ako ke tuba tulina oba naddala producer g'ayina oba n'atunda n'ebintu bye tusobola okuba nga ayimirizaawo ekintu ekyo kubanga bitwala ssente nnyingi kubanga buli kye weetaaga location buli kimu kyonna obiteeka mu ssente naye nga mu butuufu ddala newankubadde naye nga tulina Recently waliwo abamu abazannya firimu abafilmmakers abagamba nti abantu bayitiriza nnyo okuba nti batwala ebiye byabwe obwereere naddala abalayibrary ensonga eyo esinza okulaba nga ezza omunowe emikono mu maaso naye nkubadde nga tugezaako nnyo okuvuga ku sipiidi naye ensonga eyo naddala eya copyright yo ekyatubobya omutwe olw'ensonga buli omu alitafuta bubwe naye baatutegeezezza nti ebintu binaatera okudda mu nteero kale bugumiikiriza bukka butuufu tewali kitaggwa n'ekyo kijja kuggwa munnayuganda naddala omuzannyi wa firimu abe ng'atuukako ekyo kyasi bagamba nti tumulikizizza industry yaffe emabega naddala mu abaami abakulu abalina ba producer ne ba director twagala nnyo okuba nti mufuna abaana abato ate nibakozesa ne mubasomerawo ekyo kiba kyakwogera ekyo ekigambo tekiri mu industry eno yokka nobwogenda mu bitongole ddala ebirala byonna era kyakwewunya ogenda okwesanga omuntu agenda okukola embaga ng'ate amuggyemu omwo mwakolera naye kino empisa eno tubayigiriza kubanga tebeetaba mu nsonga eyo kubanga naddala mu industry eno bwe nga batandikidde mu bintu ebyo ng'ate bakola omulimu gumu tebatuukiriza ffe kyetwagala kibaba bayimiriddemu oba kuzannyanga movie eyo ozannye omwami n'omukyala bayinza obutakituukiriza olw'ensonga balina bye bayiseemu ate nga buli omu akyaye munno nga balina ebintu ebibakyankalanya mu busungu kubanga bw'oyagala munno waliwo obujja obubeerawo awo muyinza obutatambula bulungi. Namaliriza muzee kugenda kikola mutya okuba nti bino abaana abamu oba abantu abamu abeegomba naddala firimu bagamba nti bamuwa ssente amubayigidde mbasanyide kyoyogedde kituufu ate ne batafunamu kyoyogedde kituufu naye si wonna abaana abamu ebitongole byonna abaana abamu n'abafere bajja beetobeka mu bitongole ebisingira ddala naddala kati nga abo ddala abeeyita abafere bakiyingiridde nnyo kubanga ate kiteeka ddala ku baana abawala era mbasaba babeere beegendereza nnyo batuukire ddala oli abakoowodde nti ali luddawa ye ofiisi eno forms ziizino amukola ekyayagala naye batomera nnyo oli n'amusiŋŋaana n'amuwabya n'amutwala n'amubbako amasimu kyoyogedde kituufu nnyo era kiri muno mu industry naye mbasaba abali beegendereze nnyo okubanga balina bwe bagenda nga basoose okwetegereza. Amannya Mzee Luboya Ssindi ne muzannyi wa Binnayuganda nayingira naye ate binnyimirizaawo newankubadde nga birina bwe bintuusizza era mbeebaza nnyo olw'okutuwanga omwagaanya era bwe mutabeerawo ate naffe tetusobola kumanyika eyo abantu abali abato mwebale nnyo omulimu buzibu ki obuzibu buvawo okuba nti ebintu by'emizannyo abasinga babitwala nga byekadyeka ate nga bibifeeko Okyoba omanya nti okuzannya firimu si kwangu ate n'okukuteeka ku karakita ogizannye okuzannya karakita n'ogijjayo
nga ekintu ekyo si kyoli nakyo si kyangu. Kyova olaba nti ffe tuli bwawuku nnyo ku bayimbi. Kuba nze basobola okunteeka mu kintu nkizannye nga si kyendi, okukijjayo si kyangu. Naye singa nkizannya ne nkijjayo kitegeeza luba lusozi gambalagala mba nkoledde ddala omulimo gw'amaanyi. Omusinga okufuna mu mbeera bw'eti. Mbeera bw'eti obuzibu bwetutasinze okufuna nga tuzannya movies naddala embeera y'obudde. Embeera y'obudde, obudde bumanyi twekyangako kati ngaeyo gye twakazanya adventure yaffe eyo, obudde bwekyanganga, obudde bwe twabalirako okugenda ozannyira mu firimu eyo bwayitamu, abaana abamu baagala kuddayo bakole emirimu gyabwe. Kale netusa okukyajinga amanda ga kamera nga enkuba etonnya amasannyalaze gagenze, kweganga tusanga obuzibu bw'amaanyi nnyo ddala ddala. Ne tuba nga tetusobola kukola ki nga byebyo ebiyisaamu ku budde nga tuli eyo enkuba yatonnyanga ne muba nga muli ku set mu shooting, enkuba nejja netonnya, kale ne muyimirizaamu. Kale ogenda okulaba nga abaagenze mu maleyo wiiki nga muyisizaamu ennaku nga ssatu. Mufunamu mutya naddala mu ng'abasomi ba firimu because of recently abantu bavaayo abafirimu makers nga bagamba nti nno firimu zaabwe ze bakola bano aba library bazibba bazikolamu kopi nemufuniramu. Anti kati ekyo kintu gavumenti yeeyino kirwanako naddala ekya copyright. Kati bali mu kkubo eryo, etteeka liri mu kkubo lijja, naye singa linajja bulungi omuzannyi wa firimu n'omuyimbi, kuba baali bagirwanako nga mugiwulira, omuzannyi wa firimu agenda kufunira ddala mugonyi mu firimu ze z'aba azannye, kuba nti nno copyright etteeka lijja kuba liise. Gavumenti yeeyina okulwana ku kintu ekyo, naffe tusobole okufuna mu movie industry tubeere nga tuganyulwamu. Gavumenti egenda ayambula ki omuntu ateeyamba because mwetuddeko musiri abayimbi bokka beeyamba. Kati ffe era naffe tulina abatwogerera ngaffe, naye eryo etteeka liri mu kkubo lijja, kuba bwe kisooka eri ne kijja ne kideiva nti nga bwekiri, naffe tulina abatwogerera abakulu ngaffe bagendangayo, naye liri mu kkubo lijja era essaawa yonna. Naye etteeka eryo lirina kuyita ng'era already oli mu kintu, so eryo etteeka teririna kuyita nga naawe oliwa wabweru. Kati singa liyita ng'already ng'obadde olwaninga nga movies zigenda mu maaso, liba likusanze ng'already mwokiri oba osobola okuganyulwamu already oba wakola. Okay, director tukwaniriza soko obuzibu kuba kula TV ez'enjawulo. Olunaku olwaleero tuli ku ki? Amanya n'eddoboozi Sir Robert, banembaniriza nnyo bannayuganda, mwebale kulaba firimu industry, mwebale kulaba firimu zaffe ze tukola, mwebale natuwagira. Firimu kika ki leero? Firimu zo ofulumya nnyingi. Firimu nfulumya nnyingi ate nkyakolera ddala. Kati leero nalese Incredible 7, Banantameggwa 7 be bakuta abantu omubabiro. Yesebo. Erimu ki? Erimu ebiyigiriza bingi, erimu ebinyumya, erimu emukwano, erimu ebintu bingi nnyo. Bw'oyogera ku laavu ajjudde omwo, bw'oyogera ku bisomesa bijjudde omwo, bw'oyogera ku ntalo z'ettaka byonna biri omwo. Yes. Nafuna omukisa nimbeera ku behind scene. Firimu emanyikiddwa nti erimu ekikomando n'ebikondo esoose mu Uganda n'amasasi. Kyakutwalira bbanga kino creating ono art? Kyantwalira ebbanga ddene kubanga ku seeti kwokka namalako omwezi gumu ne weeks 2 nga ndi ku seeti nkola firimu emu. Then mu production gimazeemu emyezi kumpi 4, bbanga libadde ddene, almost ngenda mu mwaka nga nkola firimu emu. Yesebo. Okay, biki bye tusuubira kuba muinvestinga nnyo naye mufunirawo? Sebo, abantu abasinga beebuuza nti firimu industry tufuniramu wa. Ekisookera ddala buno butume. Ffe tuli batume, abasumba baabatuma kusomesa kuyigiriza njiri, abalala baabatuma mwe baabatuma mu mawulire. Ekyo Mukama yakimanya. Kati beeni ffe abali abawandiisi ba firimu oba badirectors ba firimu, Mukama yatutuma kusomesa ggwanga. Tetulina be tuyinza kugenda oba tukwate ennoni, wabula tuyita mu kuwandiika firimu na kuzikola. Enfuna gye tufuna mu firimu ekisookera ddala kwagala. Tuyinza bwe nkola firimu yange n'efuluma abantu ne bagigula ne bagyagala, mba nfunyemu kuba njagala nnyo. Ensonga endala mwe tufunira firimu, kati eno firimu ayiteeka $150,000 ze ziri mu eno movie. Leero mpisa abagenyi bangi nnyo bagira. Wonna obedda abantu mubalaba abali ebweru. Bonna bataddemu ssente zaabwe nti leero twaseddemu tubadde ku $3,000, $5,000 n'akakadde. Naye era olaba nti abantu bajjumbidde. Nasoose kutya nti abantu tebajja kujja. Naye gye bugenze bweyongerako abantu bazze mu bungi. So tufunamu mu ngeri ez'enjawulo. Kigambibwa nti mwe badirector ba firimu ze Uganda mumanyi okuwa abantu okusinga ddala abakyala because mweyagala
n'omuwa rolo n'agikola kwe kuleeta firimu ez'ekibogwe. ez'ekibogwe naye ndowooza okweyagala ne bayibuli yakyogerako kyaba omuntu okweyagala kibi oba obadde olina okweyagala kw'otegeeza Nanti omuntu omwagala n'omuwa ne pass n'omuwa n'ekifo ky'atalina kukola okwagala kutya mu mbuga speed lwaki golooza bo tebaagala ffe tulina okwagala bo n'abazannyi nabo bayinza okuba nga baagala ffe sebo naffe badirector tusobola okwagala omuntu n'akwagala nga mmwe bwe mukirowooza nti ffe okwagala bo nabo batwagala wakwagala omuntu tulina kumuwa rolo gy'atasobola. nedda ssebo ekyo kitegedde bulala bwe muloka stars ku busobozi bwo n'okwagala kwo kw'olina kwe tusinziira okukowa ekyokuzannya singa twali tukola ebyo singa tetufulumya firimu nnungi nga bw'olaba Incredible 7 yesebo Ekiremeseza mu visa kugenda international. agenda international ti gavumenti tetuwagidde kimala gavumenti tetufuddeeko singa gavumenti ebadde etupangako buli kadde Etya nga tuteekamu akasente tujja kuwa ekyokulabirako eno firimu twali twetaagamu emmundu eza ddala ne twawandiika ne tukoowa ne tukomekereza nga tuyiyiza buyiiyi okulaba nga tukola ki nga tukola muvi okuggwa baatulimba paka ku lunaku olusembayo singa batuwa ekyo kye twagala tujja sobola okukola ekintu ekisingawo yaddala temusse bantu. naye tubasaza ebiso gwe bane tobiraba musaayi guteeriika bantu bagambe kubanga loni waliwo ku location nga tukola wajja ku seeti n'olaba engeri gye tukolamu ebintu byaffe abantu tubasala abantu bakuba amasasi bajje bagirabe gwe gula firimu genda ogirabe ekyatulemesa ebiwandiiko bingi n'okukaluubiriza kungi naye n'ekisingira ddala enguzi nnyingi buli wootuuka oli akusabayo mpaayo emitwalo 5 ku connecting mpaayo emitwalo 5 genda ojja kudda luli n'olekawo 5 n'olekawo 10 n'olekawo 2 then okoowa wekka okugaba newekanga ng'okivuddemu Ragadi abaddewo nnyo mu bintu bya culture forum era mu ebyo nga ne firimu mwotwalidde bayambye atya. Lagadde ekisookera ddala mukama waffe mu fraternity eno Lagadde tukwagala nnyo nnyo ekisooka Lagadde nga Local Stars agibeereddewo nnyo 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 teri kyo ya Local Stars gy'atabeerako buli lwe tumuyita ajja buli lwe twetaaga obuyambi bwaffe Lagadde abaddengawo era bingi byagenze nga tusuubiza era nga atuyita wabula oluusi tukomekereza tetukwataganye Akasente kaba keetaagisa ku kasente ng'amanyikiddwa nti tata mwabawaayokko nga mulina obuyambi bwe mwetaaga obwakasente. Ekirungi timushoza ffe abeerawo ne leero waali abantu bajja kwerabirako oyo gaali amanyi oyimuka naawe abantu bwajja wanaagula siddi bajja wanazzaamu abantu amaanyi pozza abalala naye ku saidi ya Local Stars Lagadde obadde mulungi big up Obugawo bwe busemba akasembayo ewange eno mupya ogenda gijjamu otya sente zo. Ekisookera ddala eno pulimi abantu bayingiddemu abantu ba mitwalo 35 n'akakadde mwebali sente zirimu kodda ekyokubiri egenda katale twagitadde mu festivals ez'enjawulo ebweru w'eggwanga baginominatinze waliwo alina okwogera ku nsonga ezo Director Swibe bw'aba waali ajja babuulira festivals mmeka z'ataddemu nawa we batuwadde n'ekikwewunyisa Uganda tebaatuwa naye ate ebweru bakoze eki batuwadde so yeyo engeri gye tujjamu sente zaffe abaana mubalekedde ki kuba firimu mulimu abeekiisinga abeekiisinga ekyo part of life eri 18 and above. enyigo olabyemu abato ennyo era bwe tuba tunaakola ekyo tubateeka bbali Baminisita kisinze baana bato tukiisinze beetuuse oba batuuse mu myaka obugawo obusemba obugambo bwange obusemba bane gavumenti mutuyambe nebaza nnyo Local Stars nebaza nnyo TV ez'enjawulo nebaza nnyo Director Julius abadirectors ab'enjawulo bonna benkoze nabo project eno mbebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala abagagga bonna abantaddemu ssente TV ez'enjawulo bano bonna bagagga bano bonna ba Jehovah Tires tulinako Trinity College nabweru Volte Boston Properties abo bonna bagagga bataddemu ssente okulaba nga swene eyimirirawo nga bwe mugiraba yes sente zivaayo bano tebatuwa bikoola batuwa ssente teyanza Robert amina tonangidde oli